Hello. Is this Isma? Of course. It is not necessary to know who I am. All I want, what is necessary, is to take serious the information that I want to give you under warning. It's a warning, and I want you to take it seriously because this is not a joke. Okay, so Isma orumuntu wa gavumenti sagala weyise nga bano ba hooligans maze nakungambira babino ebigenda maaso ku intaneti nsonga za airport ozimanyi. Yes, sagala ogende maaso ng'opostinga abantu abo. Njagala wesonyi ensonga za airport zageze mu authority ezibivunaanyizibwako. Mbadde nkusaba obyesonyiwe, sagala weefule nnyo hiro. Kati kirungi kuba owuliriza obubaka bwange bwebwo, saagala nziremu kkubira essimu ku nsonga y'emu. Ontegeera bulungi, ontegedde? Ekikulu sikuntegeera. Ekikulu kufuna message yange nsobole nti okutuuseeko bulungi. Yes, bye mwakoze si bibi birungi, naye kyenkugambye ceasefire. My friend, obubaka bwange bwe saagala nziremu kukubira oba tosobola kufunayo warning, ebirala saagala kumanya, so njakola ekyetaagisa.